Weewaawo nate tutuse mu ssula yaffe ey'omwenda egamba nti Kaweke anjabulira. Kujjukiza nti tukyali mu kitabo kyaffe kino ekya Kikonyogo. Essula ya mwenda egamba nti Kaweke anjabulira. Kwagaliza okuwuliriza okulungi. Nali njagala nfulume neddireyo ewa taata kubanga nali mmaze okuvumbula olukwe kuula amalungi. Luno lwe lukwe lwe nalaba nga lwali lungasa okusinga ebirala byonna bye nali nfunye ku musango guno. Naye ekyennaku lwali terumbuulira ku mmundu eyatta Lukido. Kyamazima emmundu yali yakawaatwa nga si kyangu okugamba nti yali akyagikuumira mu nnyumba wadde ku kibanja kye. Ensonga eno yampaliriza okugira nga nkyali mu nnyumba nga ndowooza nti oba oli awo banaajogerako. Okugumiikiriza kuwangula bingi kubanga singa nalinda nandifiiriddwa ebyali biddako. Basenkaggale bano baalina omuze obutatuukira ku nsonga gye baabanga baagala okwogerako. Baasooka kweyogeza bya Swakaba n'olowooza nti tebalina kyamakulu kye baagala kwongerako. Eby'emmundu baali bajja kubyogerako naye ne beekoloobya eno n'eri. Nange nali ku bugubi okutuulirira abantu aboogera balandagga ng'ekiryo naawe atudde osinwa. Ky'okuuma bwe kitaba kikulu nga kye naliko weekanga oggyeemu enta. Naye oguteteganya nga bwe gutazza nvuma, nange naguma bugumi nsobole okufuna kye nali njagala. Ab'edda baatugamba nti Katonda ky'aterekera omulamu tekivunda. Newankubadde bassempappe baatuulira ddala emboozi ekwata ku mmundu okumala ekiseera, baalwa edda ne bagituukako. Kawaatwa eyali alabika ng'eyalina obweraliikirivu obungi ye yasooka bwe yagamba nti ndowooza ono munnaffe Kaweke anaatera okugenda, naye nga tetunnayawukana tusaana tusala amagezi aganaawooyawooya Kawaganya aleme kubaako gw'abuulira nti yatulaba nga tuwalabanya emmundu. Mawangala yali ayagala okubaako kyaddamu, kyokka Patrice n'amusala ekirimi nti Kawaata wamma ky'oyogedde kirimu ensa. Ojje ku mutwe n'ossa ku bibegabega oba kaŋŋambe nti osindisa asitamye. Oli Kawaganya mukoddomi wange. Kankitwale bwe ntyo kubanga ayagala zooboota wange. Okumuwooyawooya kijja kuba kubennaanya bubennaanya. Akambe bwe kaba kaatuula dda n'enti bwe zikaggwako okuddamu okukawanga kuba kubengula bubenguzi. Kawaganya nga bwe mumanyi musajja wa mmizi. Wafulumiza ekigambo ng'amaze okukiggyamu ebisusunku n'emiramwa. Kyokka newankubadde bwe kiri bwe kityo, nzija kwongera okumukuutira kubanga oluusi emmwanyi gye weesigwa ate yeetebaamu mulamwa. Patrice bwe yamaliriza ebyo waddanga n'agamba nti ekyo nno kiwedde, naye twagala Kawaatwa atutegeeze ssente. Otutegeeze ssente z'onootwala okukuba ttoomu nga tukututte mu mabira. Ko Kawaatwa nti ate ezo nazo ziriko okubuuza, ndaba kye kimu n'ezo ze natwala ku luli. Bonna siringi 3. Baazikkirizganyaako kyokka olunaku olw'okutwala Kawaatwa mu mabira ne lubalema okukkaanya kubanga kyali kibeetaagisa okumala okunkemekkereza balyoke bamanye lwe ndiva entinda okugenda mu mabira. Mu kiseera ekyo Kaweke yali yeetegekera okusitula Kawaatwa. Mawangala ne Patrice baali bamusaba abatwaleko mu mmotoka ye, kyokka n'abazibiikiriza ng'amokkola agagambo ag'abatyetyemulanga nnyindo yankolera. Waddanga ye yabasalako n'abagamba nti abange mugire mugende, nze njagala kweggala. Ye kati olwo Kaweke olidda ddi eno okutumanyisa ttoomu lwalisula mu mabira? Bannange nno mmwe lwakugayaalira nsonga ya ttoomu eno. Bwe tutamuwanguyire kumweggyako ajja kutuzaalira ebyeru Makayi byazaalira ku nsiko. Kaweke yamuddamu nti nja kufuba nga bwe nsobola nkomewo eno enkya oba luli.
Ekinkola obubize emmotoka z'eno ez'endeega bwenyi singa si mmotoka kubeera za kekwa sandibadde na kyaggaali n'alibadde nkomawo n'enkya. Nalaba abasajja bano batuuse ku njegooyego y'okuteesa kwabwe bwe ntyo n'ensalawo nze mba nsooka okwetegula. Bwe nakwata ku mugongo ndaba oba ebyange byonna mbirina kwe kukwata ku kyuma ekikuba ebifaananyi neebuuza ekyali kikindeeseza. Ate amangu ago ne neddamu nti singa abasajja bano mbakuba ekifaananyi kyali nnyambye nnyo mu kkooti. Olwo nno lwe nandyesimbye mu kaguli okubalumiriza nti ku lunaku gundi mwayogera kino na kiri, ekifaananyi kyandinnyambye okuggumiza amazima gange. Nateekateeka bwe nti nayagala nkuba abasajja ebifaananyi bibiri. Ekisooka nayagala nkikube nga tebategedde, kwe kugamba nti nga buli omu ali ku bibye. Kale bwe bandiwulidde nga akapeesa kapasuka akakamera bwe ttata, tebandiremye kumaguka kulaba ekibaddewo. Ate olw'okuba nti kamera yaliko ettaala emyansa ng'eggulu, nayo yandinnyambye bo okumaguka. Bonna nga bamaze okwekanga n'okumaguka tebandiremye kunjolekeza maaso gaabwe. Awo nno we nandibakubidde ekyokubiri. Mba nkyateekateeka ebyo mu mwoyo gwange, waddanga kwe kusaba Kaweke amubuulire essaawa. Kaweke yaddira ttooki gye yalina n'amulisa ku mulenganjuba gwe yali asibye mu kiseke ekya kkono. Wano bonna baakutama beerabireko n'agaabwe. Kino nalaba nga kyali kiseera kirungi okubakuba ekifaananyi kyange ekisooka. Bwe ntyo nanasula akapeesa, ettala n'emyansa. Ekyennaku olw'okuba nti abasajja bano baali bajogoolikana bujogoolikanyi, tebasobola na kuwulira kuvuga kwa peesa. Ate kubanga ettaala y'omukono eyali mu ddiiro yali yeememula nnyo, okumyansa kw'ettaala ey'omu kamera yange tebaasobola kukulaba. Mu kiseera ekyo omutwe gwantabuka kubanga bye nali njagala bakole si bwe baakola. Nabalindirirako nga ŋŋamba nti osanga banabbulula amaaso gaabwe nga busa. Baalirawo nno ddala nga bakotesa emitwe okutunuulira omulenganjuba gwa Kaweke, oba baali bakyetegereza ssaawa, oba baali batunuulira mukono gwa Kaweke ogw'entugga. Anti si kya bulijjo omusajja okuba n'omukono ogw'entugga, so nga ate omubiri gwe gwonna gulinga gwantiitiri. Omubiri ogw'entiitiri gwe guba gutyo ogubunye ebyoyo ebingi kuno. Kati nakanda kulinda abasajja nga bwe bateerema, ate bwe babbulula amaaso buli omu yatunula wuwe. Konze nti naalaba basituka kugenda bugenzi, kyenava nkolola mu ngeri y'okubabagulizaako. Musajja ono bannange nakololamu. Bwe baawulira ne beekanga nnyo kubanga baali bamanyi nti mukyala waddanga ne kaabudindiri beebasedda, ate nga babawulira bafuluuta. Kyebaava bamaguka balabe omukambwe Namigo oyo akololera mu nju yaabwe nga tebamuwadde lukusa. Nalaba banjolekezza amaaso ne ŋŋamba mu mwoyo gwange nti ayi ddungu oyigga ngotta. Akapeesa ne nasula n'ettaala n'emyansa, ate olwo ng'ekifaananyi tekiwedde ne mba nasula. Saalinda kufuuka ndiwulira emisinde gye natyekula okugenda okwesimba mu luggya awaali mmotoka ya Kaweke mwe yajjira nga biwala ttaka. Nagenda Kisakulu bannyini ng'engatto ne bwesowoka njiddira nkeera. Mba mpeta bwe nti ensonda y'akakubo mbulireyo. Omu gwe saamanya kyokka ndowooza yali Kaweke kubanga ye yalina ttooki, n'amulisa ne ttooki. Nakakasa nti yanneetegereza kubanga omuliro gwanjerulira ddala bulungi, ate n'ebikolwa ebyaddirira byalaga nti yanneekaliriza. Nagino emimuli gy'Abazungu kagezi munyu bagiyita kimwerudde, ne bw'aba mitala wa mugga akumulisa n'akulaba. Bwe ntuuka mu bitooka waziyivu ne mpangamirira awo, nalinda ndabe omuntu ampondera kyokka n'ambula. Nagenda Kasoobo nga mpita mu bitooka omwo nga ŋŋenda ndeebeeza.
omwezi olw'okuba nti gwali guvuddeyo gwe gwannyamba okulaba ekkubo. Olwo nno akakubo kali kennyini saakatambaala nakatya. Bwe natuuka ku nsalo y'oluggya y'olusuku ne nnyimirira. Awo ku ludda lw'omukono gwange omukazi we waali omusaali omusakaativu ennyo. Bambega tetulina kye tutamanyi. Okulinnya eyo mmere yange ate okutanda ze nva zange. Nabuuka nga Lisewagaba. Lisewagaba kika kya nkima. Lisewagaba kika kya nkima. Waliwo Nakabugo, waliwo Sewagaba, oba waliwo naani omulala. Kati nze nabuuka nga Lisewagaba bwe bafubutudde mu Mpirivuma, oba nga Nakabugo gye bawamatudde mu musiri gwa kasooli omunnandi. Ne neekasuka mu mpago y'amatabi. Kuli ku muti nga nninga bw'olaba enkerebwe egoba eŋŋaŋa anti nga toyinza kuwulira yadde akeenyeenya. Nalinnyako katono ne ntuula konze nti bwe naawalampa eri waggulu mu busanso bwe bananfubutulayo naavaayo ntya. Awo nno waggulu we nasinzira ne mpulira abavoovoomera mu luggya. Eddoboozi lya Kawaatwa we lyagambira nti ababbi nga bajooga. Olaba n'okukolola akolola naye nno yabbye edda n'awalala, kubanga Kaweke bw'amukubyemu ttooki ndabye awakatidde entwala nnene ku mugongo. Olwo nno nga nze gwe bayita omubbi. Ate emmundu ne kamera bye nali nyambadde nga makinooda ya tteefe bye baayitanga entwala gye nva okusikula mu bantu abalala. Baayogera okuwanuuza ebintu ebirala ntoko. Eri ettaala ya Myansa nga mbakuba ekifaananyi bagiyita ttooki. Okukolola kwe nakolola nga mbabagulizaako, bo baagamba nti nakolola kubayiikiriza. Naye ekyanneewuunyisa kwe kuwulira nga mu maloboozi agaali awo mu luggya awo okumpi temwali muli akaweke. Kyaddaaki nga banne bamaze okwebuuza Kaweke gye yali alaze, nga lwe mulengera ng'afubutuka mu nnyumba ya waddanga ajja yeesika n'ettooki ye ng'emunyeenya. Bwe yatuuka awo awaali banne, mpozzi ne balaba nga yali akutte omuguwa. Omu ku bo n'agamba nti, "Owange Kaweke, omuguwa ogutwala wa?" Ko Kaweke nti, "Bannange bwe tunaagayaalira omubbi ono tuba tufudde. Bye twogedde byonna nze mmanyi nti abiwulidde. Mugamba tatulonkome mu mbuga, kale bannange nze ŋŋamba nti mugire tutalaage wano mu lusuku. Ayinza okuba nga yeewogomye omwo, anaasooka okumulaba ng'akubira banne wuuli. Kyokka tewaba akuba enduulu kubanga abantu abalala bayinza okujja okudduukirira ne bitubulira ku matama." Banne bonna baamukkiriza era amangu ago ne babuna emiwabo. Buli omu gye yalaganga ng'alonda ekitittiriri oba embuukuuli ey'omuggo oba akaswanyu ng'akuuliita n'ako. Ye Kaweke teyalina kye yakwata okuggyako omuguwa n'ettooki, anti nga yabyekutte dda omuwabutwa kikere. Ye yabandira awo we nnali ate teyalwawo nadda. Bwe yatuuka awo ku nkolo y'omuti kwe nali nyimiridde, nalowooza nti yali andabye era nga ŋŋamba nti oba yali agenda kukubira banne wuuli bajje banneegabule. Weewaawo nali n'emmundu nga n'amasasi mwegali majjuvu, ate ng'eno ku mumwa eriyo akuuma akagigaana okuleekaana singa essasi likubibwa. Naye maama nga sirina mwoyo guyinza kutta Kaweke mu kaseera ako, newankubadde yali andowooleza bibi. Ebirowoozo nabyo biringa tulo anti tebimanya alirira nnyina. Ku ssaawa eyo byatandika okunzijira ebiringa amazzi. Nalowooza singa Kaweke ayita banne ne bajja okunkuba, n'alyewaddeyo ne mbakuba amasasi. Naye ate ne neebuuza nti amasasi bwe ganaggwa mu mmundu, ekiseera kye nnaamala nga mpangamu amalala tekimala basajja okunkwata ne bannyweza
Awo nno ne ndowooza nti obwange bwali bukomye. Bwe navaawo ne nzijukira kapyata yange gye nali ndese ewa taata Kankinnya. Olwo ne nzijukira n'obutitimbe bwange obwali mu benji. Alowooza ku ssente ze ezaali mu bbanka. Kale wulira ebirowoozo ebimujjira mu mwoyo. Ne ŋŋamba nti wabula kyofa togabye, Walumbe yakigaba. Kaakati omwana wange ow'obulenzi ab'ekika tebalimulyako ebibye bambi, naddala abakuza. Ne nnyongerako na kino nti ye lwaki bwe nabadde nzija eno saamaze kukola ddaame. Awo nno ne njagala ŋŋambe Kaweke nti bannange mugira mundeka mmala okulaama. Naye nagenda okuwulira nga Kaweke alinga ali mu maziga attulula. Ate nze mu mwoyo ne ŋŋuma. Kaweke yayongerera ddala okukaaba ekizinzi. Bwe yamala okusikondoka n'abumbujja ng'ayogera ebigambo ebyali bitayatuka bulungi. Nafuba okuwuliriza mpulire by'ayogera era bino bye nawulirako. Kaweke nga nswadde, ono omusajja Tomu nga mpemudde. Ebigambo yabyogeranga abikutulakutulamu ng'omuntu akaaba ng'aliko obusungu bw'akola. Katonda wange nga nnetta okweyingiza mu bintu bino. Kaweke yali akaaba nga nnetta okweyingiza mu bintu bino. Bwe yatuuka awo n'akololamu emirundi ebiri. Olwo eddoboozi lyakyuka ne liva mu kuweekeera n'okubumbujja olw'okukaaba ne lidda mu kuseebengerera nga bw'owulira abalunnyanja bwe baseebengerera nga bali ku mmeeri. Yayongerako na bino. Kaweke nga nswadde nnyo. Obwedda byonna bye njogera nga nsuula mu kutu kwa Tomu. Nkyalina kifo ki mu nsi? Nkyayinza ntya okutunula ku Tomu nga ndi mulamu? Ekisinga obulungi kwe kulekulira ensi eno okusinga okuswala. Olwasirisa ebyo n'atandika okulinnya omusaali kwe nnali. Neeyongera okukakasa nti Kaweke bwe yamulisa n'ettooshi yanneekaliriza, naye nalemwa okumanya kye yali agenda okukola mu kaseera ako. Nalowooza ku bintu bibiri: okunneetondera oba okulwana. Yalinako ky'agenda okukola. Yali ayinza okuba nga yandabye nga ndi ku muti ajja nneetondere, kyokka eky'okumuddamu ndowooza nandiruddewo okukizuula. Oba si ekyo yandibadde ajja kulwana nange. Awo nno obubwe bwandibadde bukomye. Naye nno ku ebyo byombi tewali kye yakolako wadde ekimu bwe kiti. Bwe yatuuka awo ku ttabi eryali lirinaanye eryange kwe nnali n'asirikira awo. Nze emmundu nagiggyayo lutali luno ngimwolekeze. Nagenda okuwulira ate ng'atontoma ebigambo. Ebyo nno yayogera byamuswaba, eddoboozi lye ne lizimeera okutuuka lwe lyafuuka ng'okusaala kw'entamu eneetera okubengeya. Olwo nga liringa omuliro gw'oku nfuuzi ng'embuyaga ebadde egufuuwa, naye bwe guggwaayo ne guzimeera ng'oguzikidde. Nagenda okulaba ng'afundikira omugwa ku ttabi. Amangu ago n'agweyambika ne yeeta n'alengejja. Si mawulire malungi. Bulijjo ndi musajja mwangu kuyiiya amagezi ag'amangu bwe kiba kyetaagisa. Kyokka ku mulundi guno eky'okukola kyanneekweka. Nateebereza okuwalabuka amangu ntuuke ku Kaweke mujje ku mugwa nga tannafa, nga siraba buyambi bwonna wadde akambe ke naasaza omuguwa. Natandika okwesalira omusango nti singa sazza eno Kaweke wange teyandifudde. Omuguwa olwalengejja ne gutuga eddookooli n'abulwa wassiza. N'aganaafa bagasalira essubi. Musajja wattu bw'awulira nga kiri bubi n'ayagala yeggyemu ekibambulira ky'omugwa. Kino tekiba kibambulira. Omuguwa omuntu gwe yeetuza tuguyita ekyambika. Omuguwa omuntu gwe yeetuza tuguyita kyambika. Ndoza yagala yeggyemu ekyambika
naye nga tekikyasoboka. Yasambagala n'alwana naye ng'omugwa gweyongera kumutuga. Bw'atyo mukwano gwange n'ayabulira enseena ate nange ne mpulira okumulumirwa. Awo ku muti nalwawo nga siriimu ka buntu. Mu butuufu nali simanyi gye ndi. Gw'olaba n'omulambo ogwali awo ku lusegere nga sirina nakengutyamu. Ekigenda okunzizaamu amagezi kye kinyira ekyakontolera awo okumpi. Mpozi kyali kinyumirwa omwezi ogwali gwememula okwanaamiriza abalabi. Bwe kyakontola ne neesisiwala enviiri ne zinva ku mutwe ne ntandika n'okuwulira nga siri bulungi olw'okuba nali ninaanye omulambo. Natandika okulowooza nti mikwano gya Kaweke bayinza okunsanga awo. Nasalawo okukka njiye ekyokukola. Nali mpita ku mulambo bwe nti ne neekoona ku mukono gwagwo ogwa ddyo. Bwe natunulayo ne ndaba nga ttooki yenkoonyeeko. Kyenava ngikwakkula ngitwale olwasimba ekigere ku ttaka nga mpulira eddoboozi lya Patrice ligamba nti owange Kaweke, Kaweke. Awo ku muti woonoonyeza omubbi. Ffe tugomoka nnyini nga gw'oli mu muti weewanise bwewanise ye ng'oli wa kitalo. Patrice yalowooza nti ayogera na Kaweke era kyeyava ayagala asembere amubuuza akana n'akataano konze nti wano wafiira muloge. Bwe yasembera nga nze neeyongerayo. Nalaba mwesudde ebbanga eriwera n'enjota mizibu. Ye nno nadduka ebigere bimeka okugenda okukebuka nga nyambalaganye n'akakongoowe. Omukadde embalangu bwekutuka teyunga. Akakongoowe we kakutamako okumpa ekyanya tekakutamulukuka ne leero. Nze bwe nakabuuka ne nsinzittukamu katono. Bwe natebenkera nate kwe kulaba nti nali nkola bya kito n'empetamu. Olwo nno nayita mu muwazi gw'ebitooke omulala ne siyita mu kkubo limu anti baligamba ddanga bwe lyassa Wamusu. Bwe natuuka waziyivu ne mbwama. Wali waziyivu nno anti balugu owa buli ngeri, luyiki, kandi, nandigoya n'ebisebe ate okugattako n'ekigaaga byagenda ne birandizibwa ku mutuba ne guziyira okukamala. Nange bwe nagutuukamu ne neekola nti okuva wano mpozzi nga mwana wa mwana yazze. Nasirikira ddala n'enkona ng'ejjinja. Mba ndi awo neewunise kwe kuwulira waddanga nga kanguka nti Patrice, tubuulire bulungi naawe omulabye otya? Ko Patrice nti mbadde ntambula wano ne ndaba omusajja ng'awanattuka ku musaali okwo. Nze nno mbadde ndowooza nti ye Kaweke naye nkanze kweyogeza nga tannyanukula. Mbadde musemberera mulabe n'aduma budomi. Munnange nga sisemberera ddala wano ku muti wabadde ndabe nga waliwo byaleseewo. Bwe ntuusa awo ku muti ngenza okuwulira ng'ettabi liwogoka ne ndalama waggulu. Ate munnange awo si we ndabidde Kaweke ng'enengerenge zinkuba mu mutwe. Yagenda okumalayo ebyo ng'atandise okugasaza ebibatu. Kaweke otukoze eki kino? Tunaakola tutya bannaffe? Bannange tugenda kukola tutya? Tukyaweza gwa kkapa kuzaala mbwa ng'ate ndiga ewala mpanju? Ensi etudibiridde ffe. Ebyo yabisembyayo anti olwo ng'awoowoola ng'embwa. Omwezi gwali gukubye ettumba. Emiyozi nga nagyo mu kibira gyefudde ebbereegye. Ebinyira nga bikontola olw'okuwakanya Lugaba eyabigaana okweyagalako emisana. Amayenje nga nago gakaaba. Mayenje gakaaba lwaga. Mayenje gakaaba. Mayenje tegakaaba. Kiwuka kikola kitya? Kyerabiddemu. Akabiina k'abassebinaagina nga nako kali awo mu kyererezi ky'oluggya. Nze nno nali ndi eyo mu kasiisira kankayite bwe ntyo. Abedda bagamba dda nti
lwakwakanga musana naye Kaakiro tabulamu ddala baali batuufu. Singa Kaakiro teyaliimu abasajja bandindabye okusinziira ku ngeri omwezi gye gwali gwakamu. Kawaata bwe yamala okulalama nga gutunuulira n'ayanukuza ebigambo bya Patrice n'agamba nti ekyokukola kiri kimu, tujja kuddira omulambo guno tugusibe mu kkutiya, tugusse ku kagaali, tugutwale tugusuule mu nnyanja. Kyendabye. Mawangala kwe kuddamu nti nga tugutwala tutya, abantu tebaatulabe nga tugutwala. Ye ne bwe kitaba ekyo si kyangu okusuula omulambo mu mazzi ne gutagoba ttale. Kale bwe gulizuuka nga gwakaweke olowooza walibulawo atulumiriza? Kawaata yali musajja mutemu ddala mu butemu bwobwo gye yafuukira empayipayi. Kagezi munyu ate endya maggwa anti yamanya bwegakyusa. Yali mu kabakaba atajja busera, bwe bumwokya ng'asolobeza busolobeza ng'agamba nti bunjokeza wenjagala. Bw'atyo ne mu kiseera ekyo yali yalabye dda ekyokuddamu nti leka naawe kutiitiira bw'otyo, omulambo guno ne we gunaasigala ku muti nga gwewuuba tolowooza nti onoobeera eddembe. Yadde ffe ffenna n'okusingira ddala ono munnaffe waddanga nannyini maka. Ekyo ky'ogamba nti simanyi omulambo gugoba ettale kibaawo nga tegusibiddwa lubengo. Bwe gusibibwamu oguyinja ogwo ogunene gubbira omulundi gumu tegudda. Ate ekyo kye weekwasa nti balitulumiriza osaana omanye ekintu kimu, ebintu nga bino bye tubaddeko Kaweke talina gwe yali abuulidde era ne mu kujja eno teyalaze. Kale olwo ani amanyi gy'ali? Wabula nze kye ndaba ekizibu y'engeri gye tuyinza okukwekamu mmotoka y'eno. Abasajja abo baali bangu nnyo mu kuyiiyayiiya nga tebamala bbanga ddene nga tebannayanukula kibuuzo ekiba kyetaagibwa okuddamu. Kyova olaba nti ne ku mulundi guno newankubadde ekyokuddamu kyalinga ekizibu, naye Patrice yaddamu mangu nti tujja kuddira obugaali bubiri tubuwanike waggulu ku mmotoka eyo n'omulambo tugusse eri emabega mu bbuutu. Nze okuva lwe mmanyi okuvuga emmotoka omwo mwe tujja okugendera. Kale era mu butuufu tujja kugutwala ku mwalo gw'Ekigaya eri ekkubo eddungi. Bwe tunaagutuusa eyo ng'emmotoka n'omulambo tubireka eyo nga tudda ku bugaali bwaffe. Awo bonna baamusemba nti oyogedde wamma, Patrice wamma oyogedde. Bwe batuuka ku ekyo ne mmanya nti tebajja kuba na ntegeka esinga ku eyo. Bwe ntyo nange bwe neeseebungulula nafuuka gwekanyanya mugenzi tazze. Emisinde gye natyekula gyakirako egya kayiikuuzi gye yagoba Walumbe. Nagenda okussa ekikkowe nga ndi kumuluka. Ow'omuluka bwe mmala okumuyitira mu bye nalindabye namusaba anfunire omusajja ow'okumperekera Ekigaya kubanga olwo nakacaacaali yali agenda okwekuulira ku mwalo ogwo. Omusajja baamuyita mangu mu buliri bwe bambi ne tugenda naye akalanduko. Bwe twekuba ewa ssebo Kankinnya n'ensikayo ebyanguwa. Magulu ana bwe nagiggwa mu mitambo n'ekaaba lutandaalo. Bw'etyo essula yaffe ey'omwenda nayo tugikubye oluku mu mutwe. Weebale kuwuliriza, weebale kutwagala era weeyongere okutuwulirizanga n'okutulaba. Essuula eddako nayo ngireeta mu bwangu ddala.